The platform got 17,764 votes. Olwokuna lwa sabbiiti ewedde ababaka mu paalamenti ya kuno naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kuno baateeka omukubiriza waayo ku nninga nga baagala okumanya ensonga lwaki munnakibiina ki National Unity Platform NUP Erias Luyimbazi Nalukoola eyalondebwa okuddamu okukiikirira abantu b'e Kawempe ey'omumambuka tannaba kulayizibwa. Bano okuleeta ensonga eno kyava ku bbanga lye bagamba nti Panvu omubaka eyalondebwa e Kawempe lyamaze nga tannalayizibwa wabula omukubiriza wa paalamenti Anet Antamo bano yabawa ensonga eviiriddeko okukandaaliriza okulayizibwa kwe. When we receive the gazette, we'll swear in the member. So, Attorney General, you'll need to make a follow-up on that, on what is being raised. I've seen wetwogerera nga tuyingidde ennaku 11 bw'okyanga okulonda kuggwa mu Kawempe ey'omumambuka nga kino kiwalirizza abakulu okuva mu kibiina kino okuwubako olubu lw'ekigere ku yafeesi z'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulonda wano mu ggwanga okumanya ekigenda mu maaso era bano bakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Louis Lubongoya, munnamateeka Luyimbazi Nalukoola eyalondebwa kw'oteeka n'abalala. Bwe batuuse eno bano bagenze mu kafuba akatakiriziddwamu bannamawulire era bwe bavudde eyo abakulembedde n'alutuviira ku ntono. Mwami byabakama era ne batusuubiza nti ensonga eyo bagiriko ne bagamba nti information bamaze dde ogisindika eri UPPC abakwasaganya ensonga yo gazetinga oba okuteeka ebintu mu kyapa ky'eggwanga. Kakati bwe tuli awo naye naffe ne tubagamba ensonga eno bagitwale ng'enkulu ennyo kubanga ebintu ebireetera bannayuganda okulowooza nti akakiiko tekeetengeredde byebyo. Lubongo yagamba nti bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo abantu baabwe abatandise okubuzibwawo era nga kati bangi bali mu bweraliikirivu obw'ekitalo. Tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa in fact ab'enjawulo. Waliwo abamu be bakutte ne batandika obagamba nti muswalinga affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino ahamu baganye era bakyali ku zipoliisi. Ye munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola ng'omubaka wa Kawempe ey'omumambuka omulonde mu bukambwe obw'ekitalo asuubizza okwolekera ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kyapa kya gavumenti ki Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC oba oliawo asobole okufuna okwanukulwa. UPPC mu bbanga eritali lyawala nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja kgendayo nayo bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu ono agamba nti talaba nsonga lwaki bino bwe biri bwe biti era asabye abakulu okujja kigoye weezinge mu kalulu kakakasa nti ke yawangula ng'ensi yonna eraba. Abakaaka okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petisoni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. Ye amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya agamba nti ensonga zonna zikolebwako era abakukuluma basaanidde okubeera abakumiikiriza. Ensonga ekolebwako kubanga era ffe tugivunaanyizibwako ne tubawa obukakafu nti tewaliwo kigendero oba kiremesa omuntu oba ill-will oba okulemesa omuntu yenna ogenda mu maaso. Twagala nga akakiiko k'ebyokulonda okumaliriza omulimu ogwo era nga gugwana kulangirira mu lupapula lwa gazeeti eyavudde mu kulonda. So tuwadde obukakafu nti ensonga ekolebwako balina kweraliikirira kubanga tewaliwo kigendera kirala kyonna. Munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola yawangula akalulu k'okuddamu okulonda omubaka wa Kawempe ey'omumambuka n'obululu 1,774 nga yaddirirwa munnakibiina ki NRM Farida Nambi eyafuna obululu 85,93. Akalulu kano kaalimu abantu 12 nga kaali kajjuza ekifo Muhammad Segirinya eyafa ku ntandikwa y'omwaka guno. Nze Emmanuel Kenya ku Lwagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu. Ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo.